zakusaba ibulamu kumalibina tekera mu kwegayirike zakusaba zakwegalira olumidi mwana wa naye yenza kumavivi gano nirabiteka mu mateeka I have never asked you to look after my child. I have never, and I will never, and I will never. No way after them. I'm the only kind of family. Then form 101 when Nnazaala. Till war. I'm not going to back that. Neye ndio akendo kutandika kizimba. Wajisangeli wako. Netaka je muliko zena ligura. Ejo nani I can prove you just to make people. Wajja kulangira bano ebintu abantu batamanyi. I don't want also. Nange sitayagala twena tonyambye emyaka 12. Myaka 12. Wakabibera wa president ba Jeneti wali obadde. Give me my child. Give me my child. So give me my child. I don't need you, and I'll never need you. Give me my child. You may have from today. And see your name and you want to get a much. Bwinja kugawe nti gano gampuna emusikati bannaye mazima amatuufu walinga yayombe nga alinga ayomba ne girlfriend we oba omukyalo wo mu nyumba yazze ne moloka zaade 2 kwadde kaka wish n'akamoloka ekikeekira nti saakategede bulumba abadde bakatadde wali mu bukomera wali naye nga moloka zonna zaabadde zi okumanya yaswadde ne bana abamuwerekedde ku teri yatabye mu lutalo olwo yatutte bataano be naye basigadde mu motoka ye n'alwemalira omukolo naye kyemanyi yalemeddwa mwana wange MC Katisi maji yafukamidde ne wansi ne yegayirira kubanga MC Katisi okumanya yafukamidde yatuuse nga kyalina ku mavivi n'agamba bwenva ku mavivi gano genfukamiddeko nga tonnaba kumpa mwana wange ekiddako tobuuza ngenda kutwala kumpewo naye mukuulize nnyo nomukulabe nnyo nagenza okugira bwenti ng'ayomba ne Nnazaala we Nnazaala bwe bubi nnyo MC Katisi yeetutte ne Nnazaala we mama wafie mukatonda muggulu okumanya beetutte baatuse neno mu process eno nze wano nze nagula ettaka lino era ne kuno kwe mutudde kuno ku ttaka lino n'ennyumba eno kweri sente zange entuyo zange maanyi gange namugamba nedda nze mumpe omwana wange gwe Nnazaala ow'entumbwe zange nze oli mumuleke we nategeeredde nti ate MC Katisi fie ayinayo omulala omwana mulimu gwa lugambo Agamba, I was warned I'm going to get all kind of attacks and I'm saying what I did is right. I'm not saying what I did is right, but I'm only human. Kakati, ekisooka kino njala kigamba basajja. So compare kifaananyi ky'ennyumba zino bbiri. Nnyumba ki ya Katisi gye yazimbira Nnazaala we? Tulina ennyumba bbiri mu kifaananyi. Waliwo eno ey'ekitofaayi n'eri ey'ekikomera ennyumba entuufu yeeriwa? Siyinza kulimba. Igolowooza yeeriwa? Ya kikomera. Tugende mu normal analysis. Teyafulumye ofuluma yombera wabweru w'ekikomera. Webanga ya kikomera. Nnazaala ava ekikomera kya Glory asobola okuvayo n'ayombera wano. Sikiwa. Ng'ova mu kikomera kino ojja n'oyombera wano. Bw'abanga yeeno gye yazimba eno ey'ekitaffaali. Lino sidduuka.
bino njagala kubisaba banaye kino nsiba nkibaga bano bakubizani banaye muzimba amayumba naye wamalanga okuzimba akayumba ko ka budget ngomaze n'ogataka kataka ko nga mugwera mbukadde 5 oli ne bwakunyiza nga sirika ekibuloka kino tekirima kwogera mu tuteeka mu luyo on the serious note amakulu g'ekyo wakola gabula singa otandika okirangira omuntu wekibanga kyekibuloka ane baba bakisulamu era yeeyo kale kanku example olaba ebibozi bya Sofitebi omusajja yali mutuufu nona yamugamba vulume ennyumba yange mwana atwakata we enyumba netugamba nedda tetuganya akayumba katekamu obukadde bwa 5 netoddamu kalangira mwana wa munno so nze mbadde nteesa ekyenyumba kyali tekyetaagisa kibanga kyekino ekibuloka bwebanga bebasuula kyadeeta kale bandi badde basulawo wadde munyiivu nnyo ekibuloka ate okiteekamu saba ekibuloka tekireeta nakituuza obutuuza yagula ettaka toddamu langira bano bibuloka ebyo wakitula gikuba plaster yaba kyebamukyankalanya weyagikomya webakoma maama nnyabo myaka 12 ekyokubiri ezo ekyekibuloka tekyanyumidde tusalangira bano nnyumba etannabweyo tubalangira mmere gye mulidde onyumya kibuloka nganye nze mundaba eyange webanga poze eri eyekikomera wakoze na kitono webanga kiri ekikomera kati yali bakubye n'ekiboko wakoze kitono yani mugalamiza naye kibanga kye kino ekibuloka nze nganye ekyokubiri emyaka gyayogera ku nganda bange emiwanvu myaka 12 jejo wabbe byakali myaka nge 5 kinene nnyo oba 7 oba tasukkawo ate ko kuba alinga 7 wange weena kala asobola okubeera nga bwabadde busungu abala myaka gye bakabeera bonna nefiye because 12 years kati nefiye bagiweza kati ekyo kiza relationship nkulu mukko naawe tudde ku kiri ekyamazima kati ayina ensonga ate kino kifaananye ekyenkunala ekiraga nti kati starter kubanga abasajja abanoonya abaana baabwe batono ekifaananye ekituufu eky'omusajja n'omwana n'omukazi omusajja abadduka nga mama omwana akutta omwana waagoba taata waani biseera kizibu nnyo okusanga taata agoba maama w'omwana nti mpa omwana wange naddala ng'alina abaana abalala omusajja mutera okugoba abakazi obbawo abaana baabwe ng'ogenza ozunzeeyo ensi yonna omwana ow'obulenzi akubuze n'ozuula nti noolina gye wazaala omulenzi n'okomawo ng'ozunga onoonya omulenzi obanga abaana bakubuze kakizibu nnyo omusajja alina abaana okuddukira omwana kyekyamazima kino kikonfaminga nti kati taata and we've seen it no ayiniikiriza ensi emulemi yeremi anoonyeza omwana gwalina fenna mu mawulire tukimanyi kati taata era nze eyo credit kati singikuwa bataata bangi abali eyo omukazi wakukyankalanya mubukyankalanya n'abulawo n'omwana n'ogamba ajja kunoonya kasita waavudde alabawo ate nga kyekirowoozo ky'abasajja abasinga omwana alinoonya ekika kye tokayana mukazi nga atutte omwana ayinza okuba siwuwo ayinza oba ndi mu kategole eyo so omusajja asigala nga anoonya omwana nimpa omwana wange omutyanga naye mu butonde waliwo ebintu ebimu ebitajja kukyuka family yinza okuba nga kati emukyankalanyiza nga balina bebagenderedde bikoze bitya naye kati teyeetaaga kujja wa Nnazaala kubanja mwana ayina kgenda wa feel bakkiriziganye nti omwana wange mukole ki kubanga maama alinganga essomero lyewakeera ku makya n'otwalayo omwana wo n'oyisa etteeka nti okuleka nze n'omuwala gwe ndibaŋŋambalaze mu biseera eby'enjawulo ne bw'abanga oli azze ng'alina ekifaananyi kyange ng'ali nange temumuwanga mwana wange ku ssomero ng'adde nga gwasasula school fees nga gwe taata w'omwana n'omwana n'akulengera ali ku geeti n'agamba daddi tebamukuwa maama tasobola kugaanira mwana singa nannyini mwana maama w'omwana abadde akkiriza tasobola kugaanira mwana naye okimanyi before this the night before nalabako ka video ka Fie ne Cats nga bali mu baale mu Cats gya hosting a night nga benywegera nga bali mulaavwe ekuta kati ngera musaza I love you amazima matufugali bwe gati maama talina waayimiira kugaanira muzzukulu nga Fie agambye maama omwana muwaani
kati kitegeeza bibiri kisobola okubanga Fiya ali mu kussa Katsi kasiiso nenga yagamba mu mwana tomutanga n'omukola ki tomumuwanga bw'abanga Fiya talina buzibu na mwana kugenda wa eri taata we terina mama wa jjajja bw'asobola kugamba yes bajjajja baagala nnyo abazzukulu naye jjajja tasobola kulemera muzzukulu atuuse kugenda. Okay, at some point you never say never. I believe gye bali asobola oteekawo embeera naye kyo mukituuseeko mutya. Everyone kept on blaming Katsi. Naye nze ne maama ebimu ebigabo byadde afulumya. Okay, naye maama ayinza okugamba nalumiddwamu kubanga Katsi yafukamidde ku mavivi. Whatever he had said before nagamba mpa omwana wange bwe nva ku mavivi gano like kuyomba kwe yasigadde amugamba mami this tompita mami osinza akuzaala nze nange ekyo n'okiŋŋamba n'obeera Nnazaala wange twaka tugenda tuuka kukusika omuguwa. Ekirala hafi kyenjagala sesaagala mu buuse maaso Katsi yakola decision ensi gye yamutenderezaako to come out n'ayogera status ye na biki ensi n'emutendereza nti tweyanzeege naye Katsi kye yakola abakikoze abalala Katsi yayita mitendera gy'abalala gye bayitamu. Hafi obanga oli mukyala we have couples eziri abamu ng'omwami mulwadde ng'omukyala mulamu naye nga bwe bali naye Saimo wambanga n'avaayo okwogera the fact that tusula ffenna ekisooka nina osooka okunnyonnyola obulungi bw'ekyenjagala okukola nze nga nze ndi ready then gwe no making sure nti olina okubeera ready mu mbeera yonna kati ekibuuzo Fiya byayitamu ne Katsi kye yakola okuvaayo kye twebaza Katonda ne tumwebaza n'okubeera omuzira family yali ready kubanga omuntu gw'oyita mami ng'atuse kuleva egamba tompita mami kitegeeza ali omuyiseeko mami ng'akikkiriza kati kiki ekyamuleetera okubanga takyakukkiriza kumuyita mami oba ntegeera so kati waliwo ebintu by'enjala tukkiriziganye nti Nnazaala alina bye yayitamu byawuliranga on behalf of omwana we bimukola ki bimuluma so mu mbeera yonna ensi tusazo singa tuli bakuba kalulu kati so kijja mmulya kubanga publicly tekirabibwange ki ekituufu omwana omukoddomi okudda ku Nnazaala amuwalabule so nze ndowooza Katsi adiiringe ne Fiya ajjeyo omwana amuwa omusajja nawe Fiya obanga omusajja omumanyi omusajja ayagala abaana be ayagala kulaba abaana be nga bali wamu abasajja gye bali abo. Also I heard the fact that Fiya keeps quiet in this situation. Fiya ne public figure waliwo omuntu gwagamba mukazi wa Simon asidise mukazi wa tabeera mawulire Fiya naye abeera mawulire maama we atuuka atya okuyiwasiŋŋanya ebigambo ne mukoddomi we ng'oli eyo osirise and Fiya abeera mu bbala ne Katsi. So gwe abeera mu kiro ekitu ebigambo Katsi bye yagambye maama we ne maama we byazzemu tata w'omwana we tebinyuma so toweesirisa nnyo vaayo ensonga eno gikole ki. They've been in these things bannange olumu ffe we tuba nga tugira olumu waliwo wetukoowa omwebiro byonna tubyogera naye abazadde abo taata tewali kintu kisinga kuluma maama nga byonna byonna obikoze nga nabbanja maama I'm living my life ndeka ku nkomerero yaabyo nojja nga ate ozunga ate nga muzadde tasobola kukuleka ate nga alina okubeerawo era gwe gw'omutanga abazadde gwe basasula okuzaala abaana ku nsi kuno so either way balina otuula ono omwana wabanga ddala wa Katsi naye adzavinga okubeera ye Katsi yagamba kintu ekyagala okukuza abaana be. Yes and I believe omusajja yenna omanyi Katsi yagambye Nnazaala we nze mbeera ne ba president gwali obane nani kale naye nze ndowooza for all the years ffe tolaba muno Katamba tulinga abamumanyi naye tumumanyi mawulire bantu bamumanyi in and out so nekira Katamba naye mulalu naye nga muntu ekitegeera nze ndowooza waliwo ebyetaaga okumaliriza wakati wa families ezo nga tebyetaaga mawulire waliwo family ebyaginyiiza ebyetaaga okumaliriza that is the video yabadde amuliko yenna abazadde babalaba omwana we tadeservinga beera na Katsi naye boogere naye Fiya ye mulalu ate kati mu byonna tewali kiruma maama kulabanga omusajja ye gwe bawulira nga tebakyali comfortable naye ng'omuwala ali naye mu mawulire oba ontegeera kati ate mubanga ababawangudde naye ate nga gye biggwera tebiddira bo. Fiya is not a minor. Fiya mukyala mukulu boogere n'omwana abwe Katsi kyobola yabalangidde oba mwe yabalema olabirira okuza muli kuwange. Okay, those words were hard. Naye nga kyo ekyokulumba Banyazaala mubawa
nkivumirira ekyo kituzayo kamakolo nako olwaleero walina okubeerawo wakati wa Nnazaala omwana asobola otabikula nnyina. But then n'abazadde mwewale nnyo entalo z'abaana genda mu nnyumba kale tulabe bwana akulumbayo towanyisiganya bigambo muzadde omwana taweekayo no kyeŋŋamba nti kati mama singa yayingidde ennyumba I can just imagine kati ngewa mama wange ayingira mu nnyumba naggala okusinga owanyisiganya ebigambo ne mukoddomi emboozi eno katumaliriza waliyo maama ali eyo ng'obusungu bumuluma muwala waawe n'omusajja gw'ayagala gw'alowooza nti omusajja si mutuufu nga n'evidence agirina naye ng'omuwala ali mu mukwano naye ng'ekiruma maama gyonna gye bigwera bigenda kufundikira nga nze maama nga nze nkaaba gwe gw'omutango olutambula mu ba celebrities